Katama TV waliwo bakadama bangi abazze batubuuza ku kintu kya passport nga bakadama bano balina passport eriko the Republic of Uganda naye nga mugabe mumanyi nti Uganda kati eyagala kukyusa buli muntu abeere ne East African passport. Kati kadama ono agamba ali Saudi Arabia nga already alina passport eriko Republic of Uganda ate nga bamugambye nti mu January zijja kubeera nga tezikyakola ng'ate n'ekirala bamugamba nti alina kusooka kuddayo Uganda n'afuna passport eya East Africa n'abeera ng'akomawo ate nga ayagala kwongezaayo omwaka ate nga waliwo ne bakadama baziyina nga contracts zaabwe zijja kubeera nga tezinnaggwako. Kadama ono abadde ayagala kumuwa ku magezi oba abadde abuuza oba waliwo omuntu amanyi ye ki ky'atamanyi amuwabule ayagala kumanya akoze atya, ayagala kweyongezaayo contract y'omwaka gumu, tayagala kukomawo Uganda kugamba nti afuna East African passport, kati ayagala kumanya ekintu ekyo kiri kitya. Alina agenda ku embassy n'abasaba ne bamugobera passport banaagimuwa bw'anaagenda ku Ugandan embassy in Saudi Arabia. Alina kukomawo Uganda n'asooka n'afuna passport n'akomawo, oba alina kusigaza passport eyo n'abeera nga bw'anaaba akomyewo e Uganda ajja kukola renew kuba passport eyo ebeera ekyali valid wadde eba eweddeko wadde Uganda eba tekyazikiriza mu January niyo omuntu aba yatravelinga nazo oba omuntu eyatravelinga ne passport ezo eziriko the Republic of Uganda yaabuuza nti bwe mba nagenda nayo sisobola kudda nayo kuba nze mba mu time eno emugambira nti no passport kati zino tezikyali valid mba siri mu nsi eyo. Kati ayagala kumanya kiki ky'alina okukola ku bintu ebyo, kugenda ku embassy kubeera ng'afuna embassy n'egimuwa embassy eneemukolera passport empya, kubeera nga alindeko paka lw'anaakomawo e Uganda ng'akozesa passport eyo abalage nti bannaye sibaddeewo mu gundi sibaddeewo mu nsi kati nkomyewo nsobola ogenda n'enfuna passport akola atya, kyayagala okubeera nga tumuwa ku magezi. Kasooke tumuteekeko tuwulirize biki by'agamba. Halo Nyaboli Kadama TV. Mr. Kadama ogamba nti akanfunire gy'olonda bulungi. Nze ayogera nkolesawo ddi ndi mu kumaliriza contract naye waliwo ekintu ekirikunja ku mulamwa olaba ekintu ekijja ku mulamwa ffe abakola abakyakola ate tukyayongera okukola kiriwo ekiti bagamba mono passport za Republic of Uganda bajja kukoma okutukolera passport mu mwaka guno gujja January kati ffe abatalina East African passport bamutugamba tuddeyo tulyoke tufune passport empya tukomyewo ate nga nze ayogera badde saagala okudda Uganda nga sinaba kumaliriza. Yes, yadde contract ngimaze ndi mu kugimala mu mwezi guno mu November naye mbadde nsuubira okujja mu July 2021 naye waliwo ekirikunja ku mulamwa kya passport eyo. Buno bagamba Uganda ejja kugala okukola passport empya mu January next year 2021. Bituufu oba kati nga nze bosoba nga tasobola okugamba muno sooka ogende okole passport empya okomyewo ate nze mbadde saagala okudda Uganda ne buno ng'okomawo Saudi mbadde sikyagala badde nkole lumu mmale ngende Uganda nga maze simanyi bituufu oba omuntu ng'alina passport nkadde tasobola okwongezayo omwaka n'amaliriza n'adda Uganda bulungi nga tolina passport empya nza kusanyuka ng'onseemu banange.